abomuno bagenze okuvaayo wuliriza nga bamugamba nti kale bwobanga kino kitumye ekifo mubadde tayiwa tukyagala ekyokubiri bakoze nga mulengo nti n'ekifo ky'obwa prime minister naffe ekyo tulemedde ku bifo bibiri naye kubanga abanoosi gye basisinkanye nedda abanoosi gye basisinkanye bati bategenda kutegana tayiwa yanaayitamu kati wano bwe tubadde tusinkanye seeki buli kimu kibadde kale omuzindalo mugunzirize honorable Charles Rwomushana the floor is yours now bareke bawane n'ensi mukulu busuulwa katonda w'amaanyi katonda wa kisa mbadde nyina obubaka bwo naye nja kubuteeka mu bufunze nnyo noonya ate nsaba n'abatuuliza banoonye ebigambo ekereziya entukufu the Holy Catholic Church byasomye on the 20th naku 2 ogwokusatu last week sijja kubiddamu naye kikulu mu byo Jesus Christ agamba obwakabaka bwa Katonda buzze repent mukyuse engeri gye mweyisa oba mujja kuggwaawo obwakabaka bujja na bintu ebyo bibiri wabanga temukyusiza mpisa zammwe n'engeri gye mweyisa mujja kusaanawo nzikiriza mpeye eddoboozi lyange naye this time it's a complaint nalabye akatambi nga bagoba mukyala kusaasira ku lumbe oba oli okkaanya naye oba tokkaanya naye naye ate ku lumbe tolumba omuntu aze kukola ki azekukungubaga ffe gye twakulira waliwo bebagamba tebikolebwa kati kyekimu mu ebyo tekikolwa naye there must be a reason ndoza waliwo ensonga bajjajjaffe abakikola baggwawo kati namwe mubikola mugenda kuggwawo abalijja bamanye nti kibi naw kati mbadde nala kutunuulira isu ya Netamong ne politics za mukulu Museveni but from a different angle mbadde saagala kugitunuulira kiwandiise conventional politics. Ssekabaka Mwanga nakubuulirako ku ekyo wano muyina ne proverbs ezigamba kikafuwe ekitasoboka kikafuwe kino nkuba banga tekitusemba byemwongerako waliwo byemwogerako mabulayo amanya ki kati ng'abalala tebongerako neggwanga eddala naye ne bwe twanga tusoma mu historia entalo ezabeerangawo wakati wa Buganda ne Bunyoro but Ssekabaka Mwanga ng'omuzungu alumbye yanoonya kabaka omukama Kabalega ne bagenda mu Northern Uganda kunoonya omuluwo. Now that's very interesting history. Naye omuzungu teyabawa gap kakati Joano nga bakola Uganda nga teriiwo nga bagenda kuzimba Uganda. Ssekabaka Muteesa right ate akaanya n'abaluwo ne baleeta Oboti. Waliwo Omuganda wano waliwo abalala naye ye nga Buganda yawa omuluwo. Now that's complex civilization kyobala erimu babiito erimu ki naye zijja kubigendamu leero but abaagala okubikolako research mubikoleko research. Kati bw'ogoberera history yagye boogera ku kibuga Omumbaale si olaba mu history y'omukyala nakubulira wano oyo omukyala nkyamunoonyerezaako mukyala ki bagitubulira nti ayata kibuga Omumbaale kuyagamba nti ofumita mukire omukyala kati interestingly omuntu asooka okukola uprising okwegugunga ajjewo NRA ng'asitudde abantu yali mukyala nga bamuyita Aliserakwena. So amaanyi agavaawo mu Northern Uganda ne gajja ne gayingira mu Eastern Uganda ne gayitawo mu Tororo ne gajja mpaka Busoga amaanyi ago gagira ku mukyala right bali bamuyita Aliserakwena. Now
kati nga Museveni amaze okusurvivinga ekyo waliwo omusajja omukadde baali bamuyita Ateka Ejalo somanyi bwamulirako Ateka Ejalo Ateka Ejalo yali musajja wa UPC nnyo kati omukyalo omugenzi Ateka Ejalo yaleeta mukyala Kadaga yamuleta wa Kadaga she was a lawyer inawo law firm awo nga ali mu muwala muto ali mu byamateeka naye nga wa UPC yali wa UPC of course Ateka Ejalo naye yali wa UPC kati mukulu Museveni wa mujja ewa Ateka Ejalo jukira nti olutalo Museveni wa wejinga yali alwanyisa UPC and jukira bwakwata Kampala beyakola nabo government ate bali ba DP Dr. Sikawanga Semwogerere omugenzi Sebana Kizito Badamiano Lwega wamu n'abalala now so olaba afuna mukyala Kadaga naye amufuna kuba Ateka Ejalo ate muteso I'm not saying nti ono muteso as a Turuganda rwo muteso naye kyengamba jamujja region jamujja amujja mukakwate kaki kateso so bwobola mukyala Kadaga nga Busoga jukira jamujja is Ateka Ejalo muteso now kati bade ngamba nga tuli off air naye yuno musajja yali mukwano gwange nnyo ne mukufa kwe na muri kumpi bamuyita Haji Umar Okodel. Haji Umar Okodel ya chairman wa Kumi district. Chairman LC5 and was extremely very popular. Kati omkyalo musajja omukadde oyo omugenzi alikuwa ebyafaayo bingi nnyo mu culture mu historia ya Teso. Emu eyo bwoba nainja kuchogerako nga ndikubuyekera bwayo kati Haji Okodel Anita Amongo mwava mgundi eyo Anita Amongo kati jukira wali ofuna Haji ofuna Ateka Ejalo omufuna wa Kadaga omufuna wa Ateka Ejalo but ne Anita Amongo bwomunoonya emirandira yo gifuna mu Haji Umar Okodel but kyindi very sure because nyina abakade bendirinzeko na benkozeko nabo babiri bembadde kumpi it is Haji Umar Okodel wamune muzeyi omugenze mwana w'omwami sense ko kuliwe mwami wawo this Fort Portal Road this mulwana not mulwana Jesus Christ erinya limbude mbuto but I will get it so name to jam originals jotandikira okay tovao